بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته twebaza Allah tusinkanyiza wano nga tukyali balamu ekyokwinja kwetonda nkereye nabadde wala ddala nno wala kilomita zinga 3 era nga tuli ku mirimu bwegiti nga gye mulimu wano naye alhamdulillah Allah tusobozesezza okuba nga tutuuka wano nja kubebaza omulimu gwe muliko ogw'okweza eddiini y'Obuisiraamu. Tewali omulimu gwa bbeeyi mu bulamu buno obw'ensi nga kuweereza umma. Emirimu gyonna mingi egiri mu nsi muno naye tegulibaayo omulimu gw'abannabbi ba Allah tabaaraka wa taala, kubanga omulimu gw'abannabbi gwe gulina okusinga okuba ogw'ebbeeyi. Kakati nno ebyokulabirako bijjudde mu Qur'an al-Karim. Obadde okimanyi nti n'ekinyonyi kyalabikirako mu daawa na inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Kiso ya Nabi Sulaiman alayhi salam ne omukyalo libata Balqis n'ekinyonyi Hudhud. Mulimu ebyokulabirako ebigenderero eriggwe nange, era bw'otegendereza ekinyonyi kiyinza okusinga. Kyasinkana kingdom namba basinza njuba yasjuduna lishamsi min dunillah, bavunamira njuba nifo gy'okuvunamirana. Nekyewuunya nnyo bona batamanyi Allah bakola batya. Naye olw'okuba kyali kikimanyi tisinza kutegeragana mu lulimi kanzireyo ntegeeze ayinza okubategeeza. Ekinyonyi kyalabikirako mu kuweereza umma la ilaha, era bw'otegendereza ekinyonyi kiyinza okusinga, kubanga Allah yisizaako kingdom namba nerungama okutandikira ddala ku queen, abasirikale be, magulu bankani, bakatikiro bonna. Era bwe kyaddayo ne kitegeeza mukama waakyo nti nze nsanze omukyala n'abakyala ali awo n'abantu be bavunamira njuba, era naye tiyalwawo n'akuuta ebbaluwa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ene ebbaluwa eva Sulaiman, bismillahi rrahmani rrahim, njagala kubalaba wano ate mulina okutula shahada. Era ebyaddako byonna mubimanyi. Balqis n'akwata abantu be ne bagenda wa Sulaiman ne basiramuka. Kyakuyiga ki ekiri awo? Ekinyonyi nakyo kyetaba mu kuweereza umma. Akati ze ndabikiddeko wa ngamba ggwe, kubanga ekinyonyi kiyinza okusinga. Kyewuunya bano bali ku biki naye tebajja kutegeera lulimi lwange, kubanga Nabi Sulaiman Allah yali amuwa ng'awuliza ebinyonyi, awuliza ebisolo. Ente esobola omunnyonnyola obuzibu bwayo, mukama wange tampa mmere tampa mazzi ga kunywa, n'abitegeera ekitali kufu. Kwe kutegeeza Sulaiman asobola okwogera n'abantu tibali ku njuba. Ekyokuyiga ekirimu, buli omu asobola okuweereza umma okusinziira mu busobozi bwe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamuwa irimu, si bwe guli? Naye ng'ate okusaasanya irimu eyo yeetaaga ssente. Kwe kumukwatira n'abakyala naggagga Khadija naye n'amumuwa. Ssente ziri wano, irimu wano. Ekino ekitambula. Eno engamiya ekaddiye ekulirire tekyanyanguya nga mugulira empya envubuka. Kakati ate twetaaga eŋŋano, twetaaga nankani, wegala kilomeka. Kyakuyiga ki ekiri awo nti oluusi gojja kuba olina irimu nga toli alina ssente. Tugatte ekintu ekyo tukwatagane babiri. Ffe tubadde isingiro seeka kiti musanze ayambuka awo twadde naye, naye osobola kikakasa nti wakozesa akakadde k'essente nekagwa bwati. Amakulu weetaaga irimu n'ekiki n'essente. Kakati buli omu kwetegeera nti nze irimu sigirina naye nsobola okufuna akasente. Irimu sigirina n'essente sizirina, neetaaga maki? Nsobola okukozesa amaanyi.
mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yatuuka e Madina nga bazimba masijidi ye yasitula ebiyinja ebyadiko atwali bazizike basimbe masijidi basimbe omusingi. Hamza mbuuza ya Rasul, ati lwaki ositula? Njagala kuweza umma. Ani agala okuweza umma? Naye tagiweerezanga okutuuka awo naye nga tagiweerezanga naye nga yetise ekiyinja katugambe bulooka agitadde wano ku kibegabega asembeze wali abazimbi we bali bazimbe masjid. Hamza namugamba nti wefuna wootuula wali tujja kusomba. Kale nga mmaliza ebigambo byange, buli omu ateekeddwa okulabika nti aweereza ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu mbeera yonna obusobozi bw'okusinza bwe buli. Waliwo abantu abamanyi oluzungu obulungi. Tulina ebigambo bya Sheikh Ibn Qayyim al-Jawzi, Imam Shafi'i, nga kigambo kya nnyukuta kya bigambo bisatu naye nga kiwa amakulu agatagambika. Naye nga bwogeza kukiza mu luzungu ate biva bingi. Ye yakifuniza mu bigambo ebyo. Ekyokulabirako yagamba nti shay'ani la yajtami'ani. Ebintu bibiri tebibeera ku muntu omu. Al-futun wal-butun. Full stop. Ebintu bibiri tebibeera ku muntu omu, ekitone n'obunene. Nebikomaawo. Naye bizza mu luzungu nga bitono, nga bijjayo amakulu. Olenzi oganze bijja kubivunulanga. Akituulirira kinoonye mu dictionary akitugireyo nga kiwa amakulu mu luzungu olulungi ate lutegereka ate sikweta ate vocabularies. Nga oli wabisoma ina kusobola kunoonya dictionary. Katiga nti oyo naye aweererezaawo. Yagamba nti ebintu bibiri tebikunganira ku muntu omu, obunene n'ebitone. Olubeerera ekitone kibeera tuyinza kugamba nti omusajja asinga okudduka emisinde mu nsi yonna nti liri essajja eddene litasoboka. Tekiri baawo. Kubanga ebitone we bibeera obunene bwesambawo. Kati n'eyirimu kitone. Era teri kitone kyenkana yirimu. Awo Imam Shafi yali alaga nti abalina okusoma yirimu balina okwefaako obutakola ki? Obutagejjuuka. Kubanga yirimu tetula mu baki. Kati ebintu ng'ebyo byonna era no yabaweereza umma. Nga maliriza ebigambo byange byebyo neetondokeerewa naye gino emirimu bwe giti gye gitukeereya. Ate naku zino jamu mungi mu muleba mbaniriza nnyo kuba nze nabakyaziza wadde nkereye. Wanoona nze wano wembeera wano bano bonna batwala wano era wano sivaawo. Ngira nenzija nenya ku Joyce wano. Barakallahu fikum. Tugenda ku kikati vuruga kyalinya lyekyalo nga lizibu nnyo. Kale kakati nze badde sambudde bulungi naye badde sambudde bulungi. Kati ebikolagana n'okusonda buno obubaka bugendere ku muntu okukubiriza okukola ki? Okuyamba banaye. Tumane ebizibu ffenna siwe guli mu byenjagala tumanye mu lutuula luno nti buli kyafaayo kyolaba mu Qur'an muba mu meseji yo nga abagamba ggwe abaye ebigambo biraba buli kisa yonna gyolaba mu Qur'an abagamba ni igwe. Kati olaba okuyamba abaana b'evvuruga. Nabbi Musa alayhi salam ffenna tukimanyi yadduka emisinde ng'ave wa Firawuni agenda kumutta. Siwe gwali? N'awenyuka misinde. Walamma warada ma'a Madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun. Yasubira mu kyalo kye bayita Madyana. Tamanyi yo tatuukangayo. Kati kyenyiza okuwa nti yali adduse emisinde agenda okuyimirira bw'ati alabe gyali nga likigali. Amakulu nsi mpya. We yawummulira. Kati aba ayisa amaaso n'alengera abantu ku luzzi nga banywesa ensolo. Wajata ummatan minan nas yasqun. Ogubiina gw'abantu nga gunywesa ebisolo amazzi. Naye ng'eŋŋumi ekaaba. N'abatunulira bw'ati nga balwanira amazzi. Wawajada min dunihim imra'atayn tadhudan. Kati ayisa bw'ati ayetegereza akafuga bwe kaakula. N'alaba abawala babiri. Bakyala nga balina embuzi naye bali bo tebanywesa. Kiswa mugimanyawo. Ekyokuyiga ekigenda gy'oli Musa alina ebizibu bye.
adduka musajja ala kumutta Firauna sibe guli nasanga abalina ebizibu byabwe tebasobola kunywesa mazzi ku ngumi eri wali nabayamba nakola ki naffe tulina ebyaffe bwe oyagala nawe Allah akuyambe mu bibyo soko yambe abadala Musa atuse mu nsi mpya tamanyi wakusula tamanyi kiddako tamanyi wagenda kujja kyakulya kiyasooka okukola nga yakatuka mu nsi mpya beyalaba nga balina obwetaavu bwasobola mu mikono gye kubanga bamugamba obwetaavu bwabwe bali bonna yabajjayo n'abasebbali oba atya yamanyi n'anywesa embuzi z'abali kubanga yali musajja w'amaanyi bonna n'embuzi zaabwe yabajjayo n'abateeka eri abali bagenda mu kinaana n'anywesa ez'abali n'azibaddiza abali ne baleka badda Allah n'amusasulirawo okwola olwennyini ku kuyamba okwo namuwa ebisinga okubonyaabonya abantu ku nsi kuno byolaba ebibakeeza ne bagenda nga obudde tebunakya ne badda ekiro ekisooka yamuwa enju banasulanga nga tekuliko renti ekyokubiri namuwa omulimu nga yasayininga contract ya myaka 10 akola omulimu ogwe yali agenda okukola ogw'okulunda nga omyaka emeka nga alina garanti ku mulimu ogwo takwatwako contract yesoma emyaka emeka ebyo bitubonyabonya kalimo kisulo ebyo bibiri bifunika mu kibuga mtu apakasanaga Mungu nampa akazigo kalumu ako nga kayiwase niwe kayiwa side nga nete bankonkona napakase emyaka 5 ne kagana ni Nabii Musa yayamba mu luvannyuma lw'okuyamba awo nam Allah namusasula ekyokuyiga ekirimu nti wadde nawe n'ebibyo naye bw'osanga ataballa nga tina obalina obwetaavu ng'obusobola bukole ki ekyokusatu namu omukyala atatera kubufunika omukyala w'eddiini atagenda kumeza nvi nga tezinnatuuka omukyala w'eddiini atagenda kuleeta nkanyanya nga tezinnakola ki anti buli kanaku kunyiiga kuyomba buli kanaku kumutaafu kwefu nja kuba tujja kulwana sanga taliwo yagenze dda n'abasajja namu omukyala w'eddiini yafuna ebintu bisatu mu kuyambako okwo naffe tulina ebitukutte abalala balina abalwadde eka abalala balina bo wenyinyi endwadde emirimu tegirabika kati olabikirako mu kuyamba nga programu efaanagana bweti nga naffe ate eno Allah atukola ki kuba Nabii Musa yayogera nti rabbi inni ayegambe etya inni lima anzalta ilayya min khairin faqir wano wontadde Allah walungi naye obwavu era ngenda kubeerawo ntya Allah namuwe byaddako mu kuyamba okuyamba eno formula buli oyamba omuntu yenna omwetaavu essanyu lyafuna terikoma ku ye yekka ola nawe ofuna inshirah sadir olyanga ekifuba kisumulukuse ofuna inshirah as-sadir ekifuba kikola ki olyanga owewuse okusanyuka tekukoma kwoli yekka gwoyambye nina owulya muli embeera nga asumulukuse wa barakallahu fikum awunyiza okwogera ne bukya leteyo kiso emu endala kakati eno kisa erimba banu Israel kisa erimba banu yakuyamba erimba banu Israel mabega nga Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akujja omwami akula mu sasa mumanyi ani amanyi sasa mwalambulira sasa kyeki gyobeseza ebijiiko entamu gyebaweseza ebyuma sibawezayo ntamu yokana ebyuma byonna kakati eyo tuvuddeyo bwe yalinga ajja ku mulimo ng'ajja ne dishi ye mulimu ebyokulya mama Bashir ebigambo obiwulira bino omukyala bamupakingira dish jajja nayo mulimu ebyokukola ki ebyokulya lumu aba ali mu kwokya ebyuma byayo kyabwakoona bwakoona omukyala n'atuuka mbalagavu namugamba nti mukulu enjala egenda kunzita naku 2 sifuna kakola ki ninaba olina ekibakuli kirwa kitompa ku mmere namugamba nti kunfaanana gy'ofaanana tusobola okuteesa nzinja kuwa emmere bagenda okumaliza okuteesa omukyala namugamba nsinza kukola bya haramu lwa mmere oba nfe enjala kanfe Allah ndi mugamba nti nafa njala namugamba nti gomanyi mukyala n'agenda nanoonya emmere nebula n'adda ogwokubiri namugamba nti musajja gwe osazeewo nfe enjala
namugaa nti emmere nagikuwadde gwogiganye nze nakubulidde ebyange emmere yiiyo. Naddayo bwe yadda ogwokusatu namugaa nti lwaki tonyamba nompa emmere eyo nenjirya nesifa njala nenkuwa edduwa. Abatusookawo abedda abalongoofu bali baagala nnyo edduwa okusinga ffe. Era oli omuntu n'omugamba nti bana esimu yange ebuze agindabirako ngenda muwa ekirabo kidduwa. Naye ng'edduwa kikulu oli yamugamba nti lwaki tompa emmere nenkuwa edduwa, namugamba nti njikuwadde biri byonna mbisazizaamu yiiyo. Omukyala nalya emmere bwe yamala namugamba nti nkusabira Allah akkingirize omuliro ku duniya ne ku akhera nga tegukwokya, amin. N'agenda. Edduwa giwulidde, nkusabira Allah akkingirize omuliro ku duniya ne ku akhera nga tegukwokya. Bwe yaddayo mu sasa nga tafiiringa mu muliro tawulira, jjukira bookya byuma, n'asembera bw'ati n'akwatayo omuliro, n'akwata ekyuma eno ewengedde nga tawulira muliro. Kuyamba kukola ki? Kakati embaga we yajjira negwa n'ebidalo manyiwo, buli mwaka baberanga n'okwolesa abasasa nga bakuŋŋaana mu katale ne boolesa ne bookya bagenda bayokya nga ye akwatamu atyo. Abantu bonna mu katale baddukamu nga bagamba nti waliwo ekitonde ekyazze kireka kyavudde ku pulaneti ndala. Ye akwata bukwasa ati mu muliro, bonna ne badduka mu katale ne beetaba obuyinza. Ye security police ani musajja bamuwambye bamukutte, wayi gwe gwani ovaawa nga enkola eyo ndala. Tabannange nayamba mukyala ne muwa emmere, nange simanyi yali ava, siddangamu okumulaba, simanyi yaani, siina kyemmanyi, neegomba n'okuddamu mulabe muyamba mpe anyongera amaduwa, naye simanyi yalaga. Nansomera edduwa bweti ne bweti byebyo bye mulaba. Edduwa esooka Allah yagyanukula ngirabyeko, nze muliro tegunjokya, ninze ya akhira. Oba nayo Allah yagyanukula simanyi, naye eno n'abalaganamu nga omanyi ekyuma n'ekibangiriwe wali muliro eno tokwatayo. Naye nga yo wali ewengedde wakola ki? Kuyamba. Naffe tulina ebintu byaffe bingi bye twetaaga Allah tumalire. Era enkola ya salaf salihin etambulira nnyo mu kuyamba. Kristo esembayo Abdullah ibn Mubarak we yali ava Baghdad mu Iraq emyaka 10 nga mu 10 emabega. Abdullah ibn Mubarak agenda, yali mutawif akulembera abantu bagenda mu hijja okuva Baghdad bajja Makka, bajja basula mu malungu. Edda batamya ku nsolo omuntu kanga oli muganda nti okusinzira ku kifonga kino kyakula tujja kusula wano. Tulifenna kakati Abdullah ibn Mubarak bamaze okulya ekyeggula, abantu beebasi bawumuddeko asala layiri we bayiye kasasiro nga wali okusinga bali basuze. Nalaba akaana kamyaka nga 11 nga kalya ebintu kasasiro kalya bwe kalya. Nava mwazikali nagenda, wayi lwaki ebintu ebyayononese ebintu bifu? Nekamugamba nti kuggwe bifu nenze kunze biramu. Kwe kabuuza nti wayi lwaki oyogera bw'otyo? Nti abakadde baafa, tuli basatu eka ne bato bange, ndyako ebirala mbikuŋŋanye ntwali nange bali balye. Kati ngamba otya nti byayononese nga ffe kati tusobola kubifuna. Abdullah ibn Mubarak n'asazaamu hijja ye, sente zonna ziyalina naziwa omwana oyo zigende zibayambye ne banne. Naddayo Baghdad. Naddayo wa? Wabula bagenda okukola hijja baamulabanga nga yabakulembera emikolo. Kati hijja eggwa bakumawo bamusanga e Baghdad, watukulembedde emikolo jamani, weebaleka nkweyo n'akasiimo. Akabano bagubaddalu zisaabaddeyo muli mutima gwe nga buli gwasanga yabadde mu hijja wagenze n'otukulembe. Abamanyi hijja bagimanyi, si nyangu n'akatono. Waliwo watuyisiza bwati nga si wangu naye nkusiimye kankuwa endiga yiino kwata. Era nze sindagenda mu hijja. Yayamba abali mu bwetaavu bayala, n'asazaamu safaari ekiro ekyo n'alekawo banne nga beebasi, ye naddayo Baghdad. Bwe bazuka ku makya okusala ye yabasaza ne subuhi naye nga atazeewa e Baghdad. Ebyo byonna biri mu kuyamba. Amanya gange nze Imam Kyeyune nga nasumuludde awo bazina ne subuhi nga tewali yenyenyeza wano. Munzikirize enkomaawo neyanza nnyo okumpuliriza ate nembeyanza okutukyaliramu wano
tugende maaso ne programu eyo nungi ddala sala tekemu baraka naye temujjamu ate amalala abavuka batuwagiramu bwati nga amalala gakola ki gamera endwadde ziri bbiri zolina okwerwanangako obulamu buli kanaku ino zirwanyisa esooka kiburu okwekola ki okwekuza yendwadde etava ekubeera kumpi essaawa yonna ate eyokubiri alhasad ensaalwa kwetulaba abavuka bebatudde awo oyinza ogamba nti bashiri yimuko tuwe ku salaamu kati kankuwa ekyokulabirako nayimuka salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu alaikum salaamu abatudde wansi ne bafuna ensaalwa lwaki bayimuza oyo kati webamuyimusa nga nze wendi bamanyiza ekitiibwa kyennina yeyo bamugjawo yimusi atamanyi bantu bakulu oyimusa otyo oyo nga nze ntudde wano ako kasita okawulira mu mutima nti lwaki bayimusizza oli nze ne bandeka wansi manya omutima mulwadde era gwejjanjabe ate ezo endwadde gweno zejjanjaba wekkawo ogwo kali ate nekyokubiri nondi ayimusa alwalirayo tewalabye bayimusiza nze nzekka gwe nti yabaddewo bamuyimisiza olwalwadde kibulu kati niwebuuza yarabbi tulaga batakuyimusa olwalirayo oba kuyimusa naye okola ki olwalirayo ezo endwadde ziri bbiri zisinga kuba mu bakozi ba ddaawa wekituuka mu bawalimu gujabagira ezo ebbiri ezo wekituuka mu bawalimu gukola ki kiti kakati kiti oyo yani oyo gasiya sanga ensi yonna etudde mu kiti biri Allah yabigaba jamaa oza yabinywa mu nyanja Allah yabikola ki ezo endwadde bwe zituuka mu bakozi ba ddaawa gye zaagula ebibanja ebinene ne zituula eyo ate mba walimu gye zisula buli wolabanga sheekhe nga wamaanyi muyirimu manya atawanyizibwa endwadde meka kwekuza n'ensaalwa kwekuza n'ensaalwa ezo goino zejjanjaba weka bwogu tewaliyo ddwaliro tewali ate buli kanaku bwotage wogayaliramu bwoti ng'obulwadde bukumegga ate bubi nnyo bwetube kuyimusiza ku mukolo kitwale nga kiri nomo oba bayimusiza oli nga gwe omusinga amayinja kitwale nga kiri ki bw'owuliramu akantu konna manya omutima gwange muki nina okugujjanjaba atamanya genkonyeko gokka wano mubakyala olwo nalwo lutalo lwaki yakonyeko oyo temulina makulu lwaki teyagambye nze ako kasooka wuliramu barakallahu fikum jazakumullah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la obuuza bakulu tebanga ebibuuzo kiburu ne alkiburu ne hasad eddagala empeke zolina okusooka okumira arriba bima qasama Allahu laka okusiima ebyo Allah byakoze eki byakuwadde oba ku mukolo wano tubasobodde kulaba kitiibwa kyo ne balaba ono siima ekyo Allah kyakoze eki naye buli otasiima ogenda kufuna ensaalwa n'ekibulu buli otasiima olina okulwala ekyokubiri hubbul izza kwagala agatiibwa bano tebantegeera eri yonna ensi envunnamira wentuka buli wamu bankwatiranga tobano baawa bano kwagala gaki gwosobola okuba nga eri omu enajja nankumbi oli kitalo fensi tukumanyi era tebitukwata nako ddayo eri wamwe bwe bakumanyi nti oli wa kitalo fe titukumanyi naffe tulina ab'ekitalo abaffe wano betuyimiriza siima hagati bagaleke batakuyimiza ku mukolo ovaako ki haja tigundire tuwe ku salaamu ondabye agenda ulutuka agamba bawala babadde ku mukolo zile magambo yaje tigunize mu musinga ebbeyi oza yadda atuddawo ne tubamuyimiriza abera bayimiriza mwani ebumanyi kitegeeza gwe okuyimiriza mu lujjudde olwo lwonna kyokka ne bali bebatayimiriza nabo balwalira lwaki bayimiriza oyo ngajja tigundi wali najja tigundi wali ne shekka tigundi kwagala gatiibwa ebitiibwa bireke buli oyagala ebitiibwa n'okulwala endwadde mmeka oba kuyimiriza owekuza oba kuleka wansi ate ensala ng'ekwatibwa ku bano bwe bayimiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.